Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Waliwo eyabuuziza ekibuuzo wano nti singa mba maliriza okunaaba eddagala lino ly'okuweyambulula nsobola okuddamu ne naaba amazzi agatukula. Yabuuziza ekibuuzo nti singa naaba eddagala nsobola okuddamu okunaaba amazzi agatukula mukaddako kennyini. Ky'oba olaba nti eddagala lino oteekeddwa kusooka kunaaba. Sooka onaabe bulungi nnyo otukule, okugeza oyinza okweyambulula ng'ogenda kweyambulula kawungeezi tugeze ssaawa 2 ez'ekiro, ssaawa 3, ssaawa 4. Sooka onaabe omubiri, naaba bulungi nnyo otukule bulungi nnyo. Omaliriza okunaaba olw'oluvannyuma onaabe eddagala eryo. Tolina kuddamu kunaaba paka nkeera. Oba okitegedde bulungi nnyo. Gwe yabadde abuuza ekibuuzo kino nti w'omala okunaaba eddagala osobola okuddamu n'onaaba amazzi agatukula? Nedda, w'onaaba eddagala toddamu kunaaba. Ky'olina okukola olina kusooka kunaaba nga tonnaba kunaaba ddagala. W'onaaba eddagala toddamu kunaaba paka nkeera. Kitegedde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo okuggyako ng'eddagala olinaabye ku makya. Olinaaba ku makya tekirina buzibu, osobola okuddamu n'onaaba ekawungeezi ssaawa 3 oba 2 ez'ekiro, tekiba na buzibu. W'olinaaba ekawungeezi ssaawa 2, 3 toddamu kunaaba paka ku makya. W'olinaaba ku makya oddamu n'onaaba ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Naye ng'ekikulu kya byonna w'omala okunaaba eddagala toddamu kunaaba kadde ako. Bwe kityo bwe kiri, nsuubira okitegedde bulungi nnyo. Bwe yabadde abuuza ensonga eyo ey'okunaaba eddagala ate n'oddamu n'onaaba amazzi agatukula, kikuzeemu nti tolina kuddamu kunaaba. Bwe kityo bwe kiri. Baagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.